erisatu mu mateeka mukkirizibwa okufuna ettaka. Esooka mwana wattu osobola okufuna ettaka ng'olisikidde wabaawo omuntu awo agenze n'alikulekera olifuna mu mateeka. Engeri ey'okubiri kwe kulifuna nga balikuwadde noba ajati n'asiima n'agamba nti ettaka lyange liri e Butambala ndiwadde George genda weeyagale genda weeyagale mwanattu eyo naye enkola eri mu mateeka. Kakati nno ffe enkola gye tusigira ddala okusimbako essira y'ey'okusatu kwe kulifuna nga olyegulidde. Kwata ensimbi zo tambula jangu 3 ways property consultants wali e Buloba ku HB complex waliwo n'endagiriro ennyangu bayitawo ku 11 bw'otuuka ku 11 kyama ku kizimba obwaguuga ekya HB complex bw'otuukawo obuuze 3 ways ate erabika mangu mwaba 3 ways kubanga ago ge maka gaffe. Bw'otuukawo ogambe muyinawa njagala kwegulira ku ttaka. Kakati awo ojja okusanga enkola ez'enjawulo zetutaddewo ezigenda okusobozesa gwampuliriza okufuna ettaka mu ngeri ennyangu. Era ajati nga bw'otubuuzizza nti ffe tulifuna tutya, ekituufu ddala naffe tetwafuna mukisa gwa kulituwa era tetwali bamu ku abo abaalisikira naffe tuligula. Tukwata ensimbi kakati naawe alitunda osobola okujja gye tuli n'ogamba nnyina eka zange 2, 3, 4, 5, 10. Njagala oddeemu essuubi omuntu awuliriza 17.9 ekkulu ey'omuntu wa bulijjo. Ettaka gwe bw'oba ogula kubanga entalo z'amataka wano e Uganda zisinga okuba nga nnyingi. Abantu bakaaba banannyini ttaka bagoba basquatters babayita batya eno abasenze ku ttaka ne babajjoganya ne bakaaba. Bw'oba ogula ettaka lino olyoka oguze abalala osinga kutunuulira ki? Kisookera ddala bwemba ngula ettaka nze nga consultant mu ttaka nyina ebintu bye ntunuulira. Ekisookerwako ngula ettaka nga ngula lyange. Nsobola okukuleeta ajati oddigula nga nagula kyange ekirungi. Era waliwo factors, waliwo ebigobererwa ebifuula ettaka eddungi. Ekisooka ettaka eryo ekirifuula eddungi ekisookerwako biwandiiko. Liteekeddwa okuba nga lirina ebiwandiiko ebituufu. Ekyokubiri liteekeddwa okuba nga lirina access oba engeri gy'erituukako. Bw'otajja kusanga ttaka nga ddungi naye ng'ate ekkubo lyakwogerera. Ajati osobola okugira ng'oyitaayitako awo mu lusuku lw'ajati nga bwetwetereeza. Eryo ne bwe liba ddungi nnyo nnyo okwenkana erya 3 ways lyeyina ne bwe liba nga teriyina kkubo olina oddyebalama. Ekyokusatu y'enkula yaalyo. Kakati nze ebyo ebintu bisatu bye nsooka okugoberera: ebiwandiiko, engeri gye ndituukako, n'enkula ettaka gye lyakulamu. N'oligula n'endyoka ndigula naawe n'oliguza abalala. Engeri gy'oli direct onkoze bulungi ku by'ettaka lino okujja wano. Kubanga wuliriza Paul omwami omuzira ojja kuva wano ng'era ofunye abaagala ettaka kuba banoonya. Njagala okubuuza ekibuuzo, lwaki muguza abantu obutundu nga tasobola na kuteekawo toilet nga bw'afuluma enjawulo n'obupangisa nga tagirina oba ku 3 ways tekiriyo? Kakati mikwano gyange abampuliriza n'ajati neyanziza ekibuuzo ekyo kimbobbi omutwe kyenkana kutuuka ku mutwe kwagala kunjabika nga bwe tuli mu business efaanagana ng'eno. Omanyi Uganda yensi ng'otandika omulimu nga towetaaga interview. Okeera bukezi ku makya n'osalawo omuntu neeyita property consultant. Si nsonga biki bya consultingamu naye alina akasente ke. Kakati ebigendererwa ebitukozesa business bya njawulo naye ng'ekigendererwa ekyawamu ffenna tunoonya kufuna. Kakati ne wabaawo n'abakola omulimu nga tunoonya kuweereza bantu ng'ate bwe tufuna kubanga at the end of the day neetaaga okuteeka nange akantu mu nsawo. Kakati nze tuyina ekisooka ettaka lye tutunda lya byapa byokka. Aba 3 ways consultants tojja kusangayo 3 ku 4 kubanga terina kyapa. Togenda kusangayo 25 ku 3 kubanga abatuwuliriza fuuti ezo baba bazoogera zuulikka ng'ennyingi naye gwe njagala okwate kaaluula akafuuti emu okateeke wansi ku ttaka
opime buululabo 20 oba kale ekigere kyo kubanga batono nnyo abalina ekigere kitaweza fuuti kigoberera awo kakati gwotunuulire fuuti eyo genda kwata 2,000 ogenda ogule luno olukoba buno obukoba bwaffe obwengo obupima engoye kaliko sentimita kaliko ne fuuti kateeke wansi gulabe fuuti 2 genkana ki kubanga ekisenge mwe tusula kiba kya fuuti 15-12 kakati ploti bwebanga bwetyo bweyenkanye tuba tuli mu kukola mugotteko kakati ffe ploti zaffe zitandikira ku fuuti 5 ku 10 mu mateeka g'ebyettaka bakkirizibwa okutunda obufuutifuuti oba ebyamataka tebirina mu mateeka amateeka minisita mabegakaawo era yakyogerako n'agamba buli muntu akivumirira kubanga bwe tuba tuli mu kulwanyisa mugotteko olwedde kati waliwo ebitundu saagala abali mu kitundu ekyo banfune bubi naye nabo si be babyagala ennyo tulina ekigambo ekyajja kituyita ghetto kati kyatandika okuwooma ennaku zino abantu avaayo n'akyetuuma naagala nange temunzannyirako ndi wa ghetto naye si byebifo ebirungi mwe twandyagadde ebituukanye n'omutindo ekyokulabirako waliwo ebizibu ebisobola otutomera katugambe omuliro gukutte emmotoka ngana ezze n'abazikiza omuliro bwe bali n'amazzi mwegali naye teyina weeyita kuzikiza muliro okitegeera ofunye obuzibu oli mulwadde obulwadde bukugwiridde kuba tebyewalika ng'emmotoka yandibadde eyina kujja mu mulyango naye just kuba akafaananyi nga weetaaga okubuuka emyala 6 ojja kwesanga ng'olemererwa kakati ffe tukimanyi bulungi nti amateeka ag'ebyettaka ekyapa kitandikira ku fuuti 5 ku 10 eryekyapa kakati bino ebiriwo 25/3 era nga tukosa n'ebigambo manyi Uganda tuli balungi mu kujustifying embeera tugamba waakiriko nsula mu kalumu akamu naye nga ndi wange ekigambo ekyo kiwulikika bulungiko kiringa ng'okugamba nti okufa leero kale kanfe enkya olwaleero naye konna kukola ki kufa kati okubeera mu mugotteko ekisooka batono nnyo abali mu mbeera ey'omugotteko nga bali mu mateeka era abantu b'osinga okulaba bambi abakaaba amaziga ge bakaaba matuufu naye engeri gye bagakaabiramu kati njagala nnyonnyola omulungi awuliriza bw'okola bizinesi yo ey'ettaka kubanga munnayuganda ali ku Pal FM babafeze nnyo nga bagula amataka ag'empewo nga tebannaba kumanya ba 3 ways consultants amakanda bagataddewa era beetagisa ky'okujja ku ofiisi yammwe okugula ettaka oba okubabuuza ebikwatagana n'ettaka omuntu asobola okugula ettaka nga teririiko kyapa mu 3 ways property consultant nnyonnyola omulungi akuwuliriza mukwano gwaffe gwatuwuliriza 3 ways property consultant ekyagireeta kwe kutereeza embeera n'okusoomoozebwa okuli mu by'ettaka n'okuyamba abantu okulaba nti bafunako ku bwannannyini obuli mu mateeka era engombo yaffe egamba nti naawe ngamba ggwe kati ataddeko Pal FM osobola okubeera landiroodi kati gw'oteekako nti nkya leero omwezi ogujja oba omwaka ogujja naye ekituufu kiri nti osobola okubeera landiroodi n'okutandika kati kyova olaba twateekawo estate enteeketeeka obulungi mu bifo eby'enjawulo bwe twamala okuteekawo estate ezo nga zonna za byapa ate ne tukuterawo n'engeri ennyangu okufunamu ettaka kubanga tukkiriza nti si bonna nti akasente mu nsawo kaba kabayitaba abantu abamu akasente katono kubanga ennyingiza yaffe yanjawulo kati ffe twateekawo enkola nga buli muntu asobola okufuna ettaka okusinziira bw'oyingiza gwe kasi tojja buloba ku HB complex n'otuuka mu ofiisi ya 3 ways oba otuuse ewaka kakati beera wa ddembe okunnyonnyola nti munnange nno nze obusobozi bwange busobola emitwalo 2 buli lunaku wano ku bodaboda nsobola ogiyiriba tulina ekigambo kyaffe ennaku ekyokuyiriba nsobola okuyiriba abantu bange awo 2 n'engireeta mu mwezi zigenda kuba emitwalo 6 omwaka zigenda kuba miliyoni 7.2 kati nno ettaka ery'emiliyoni 6 oba waligula dda nga ne seminti n'amataffaali aganaazimba nga teryakyapa tutandikira ddala wansi ku ssente ezo okuva ku bukadde 6 ofuna ekyapa ky'ettaka
okuva mu three ways property consultants mu byalo yewala ekyo nakyo kibuuzo kirungi tuyina era abantu bangi nnyo abakitowooza nagamba abamu ng'akyogerako bwogezi mu ngeri yakubalaata n'agamba eyo nga wala nange ne muddamu wala wala neewa kubanga abaganda baali bageze emyaka nga 10 egiyise ne baleeta olugero nti teri wala nga wuwo kubanga kyoyita ewala kati abantu abasinga tulireetinga ku kibuga wano wooli mu kibuga oli mu nnyumba y'omuntu watali wawo ate ne Kampala ye yaliwa kubanga omuntu agenda nagamba wala ne Kampala naye nga omutwala Zigoti Mityana Road omutwala Mpigi ne yeerabira nti waayita Kampala ku City Square si wuwe gavumenti yeyina obusobozi obugamba nti distance njipima nga nsinzira ku parliament kuba yaayo naye munnange gwampulira nga tonnabaako wantu oyitawo teweetawaanya kubaako gyogerega nti eno wala in fact Kampala yali ewala ku Zigoti Kampala yali ewala ku Busunju kubanga ebusunju wo ago gonna matwalego gwe funa bufunyi kasente kyakubiri omuntu ayiza okugamba eyo wala ne gyenkolera mu wino okolamu kintundamu ngoye gwane yakugamba nti ab'enkokonjeru tebambala olyoke weesibe mu bupangisa endejje nga weetaaga 10,000 okujja mu kibuga bw'otyo olunaku olumaleko ng'otambulira mu buddu bwe butyo okolerera okulya okusasula akayumba kati omuntu yeetaagisa ki okujja mu ofiisi yammwe ekisookera ddala weetaaga kuba na kirowoozo nti nsobola okugula ettaka kubanga gwe musingi ogusookerwako bw'omaliriza ekyo weetaaga akasimbi gwe kasitoba ng'olina source of income oba olina engeri yonna eyingiza akasente gwe walwawo okufuuka landlord era ffe nowe sente entono ajje ku 3 ways ffe tetulina ze tuyita ntono kubanga ffe tukimanyi nti olukoloboze lutandika na katonyeze olugendo lwonna lutandika na kigere ekisooka omutwalo bwe gubulako siringi 2 teguba tegukyali mutwalo akakadde bwe kabulako omutwalo bagamba 9.9 kakati sente ezo zoyitanga entono ze zikusibye okufuuka landlord kyakubiri bw'ojja ewaffe munnange tukuwa n'amagezi ajati ku byebyenfuna kubanga 3 ways kintu kigazi nnyo nti tulina abakugu ab'enjawulo mu by'amateeka mu by'obulamu mu bya bizinesi mu nsonga ez'enjawulo gw'ate olaba tutandise n'okuyingira leveta baganya abafumbo ate ebibatabula byanfuna mataka family netugamba ekibagisaayo amajambiya omwami n'omukyala olw'ensonga eno entono puloti ya 5 ku 10 ebalwanaganya naye nga muyina abaana lwaki tetulowooza nti ffenna tukole bye tukola naye neesooka ebeere y'abaana nkweyanza nnyo tuli bantu abakkiriza era abawa ekitiibwa enzikiriza ez'enjawulo nga tuzikiririzaamu kisookera ddala mu estate zaffe tuba tuziteekateeka tugula ettaka nga ddene neriteekebwateekebwa bulungi era tumanya nti kino ekifo kiri reserved ku kuteekawo omuzikiti kubanga kati mu nteekateeka y'ebifo byaffe eby'okusinza emirundi egisinga amadiini agali major tegamala gakolaakola nti buli w'osanze bateekawo kati tufuna arrangement tugaa nti kino ekifo kiri reserved nga ekifo ekyokusinza ojja kwesanga nti bannaffe abakatuliki bo togenda bateerawo kereziya bannaffe abadvent togenda bateerawo kanisa kubanga nteeketeeke balina arrangement yaabwe naye ffe ebyokusinza tulekawo ekifo nti kino wabaawo obusobozi bw'okukola ekifo kyonna ekyokusinza kibeera reserved tuteekawo embeera nti wano ddwaliro era tulina mu estate kino kifo kya katale bano banjagala kukola bizinesi entonotono njagala kuteekawo akatale akangungu era tuliservinga ekifo nti kino katale ne tukolawo ne commercial grounds bwe twandyagadde abazimba shopping mall ate oba n'abagenda okuzimba ennyumba ez'okusulamu nti apartment tulina ekifo ekitegeke kakati bw'oyingira mu estate ya 3 ways oba ogenze mu kifo kimu mwogenda okusanga ebintu byonna bw'ayagala okukola business duka misinde kubanga abantu abagenda okuzimba balinze gwoteeke hardware bakuguleko seminti abantu gwayagala okukola kadekkeya abantu abo balina abaana
n'abamu gwo kyabasibye okuzaala mbagala kola bukinda gateni bwawe balinze gwe kubanga ekifo twakitegeka nga gojja buzzi n'ofuna ekifo ate ne tuba n'omukisa nti saiti zaffe ezisinga zesemberedde ebibugabuga mu kitundu ekyo temuli wala nnyo na bibuga tuli wala nnyo na bibuga nti amasannyalaze amazzi eddwaliro amalwaliro amasomero amanene mu kitundu nga tuli kumpi kati bw'otuuka ekibibi ebigere obala bibale ng'oli ku muzikiti mulina estate wa Uganda wano mu central Buganda oba n'ebitundu bya Uganda byonna ebiroto byaffe byakugaziwa kumpi okutabaala eggwanga lyonna naye nga bumanyi nti olugendo ng'olutandika osooka n'omatiza abakuli okumpi n'ogenda ng'ogaziwa kati ku bumpi buli luguudo olufuluma Kampala tuluyinako estate era mukulu Bongo lajja zikumenyera ku nguudo zonna Bongo letuwe estate semuzina webale nnyo bali eddala jati estate tulina ku nguudo zonna zifuluma Kampala wona kunyonyodde mu kusooka ku Mityana road tulina okuva ddala ebuloba tulina Buloba Regency estate bano bakabejja abakozeemukko okanika nga 5 bokka tulina Buloba Kasero kwadana 5 bokka bano abakozeemu abo tulina ebujuuko bujuuko mbazzi tulina estate yaffe tulina ejjeza no tulina estate yaffe tulina Muduuma commercial estate abo bonna abakola okukola business estate nnungi nnyo ku lw'ensonga eyo tulina ebwalula ku kkubo kwennyini tulina estate yaffe tulina ezigoti mega estate awo nawo walungi nnyo for settlement n'okukola business n'okubeerawo tulina Wakiso Kitalya no tulina estate yaffe Mityana road mumaze then ngina ku Masaka road tulina emakubira ddala Emaya tulina Nakirebe tulina Katende tulina Empigi ne Butambala Kibibi mwami Tambala yayogeddeko then tubawo n'Empambire wano tulina estate yaffe tulina ku Hoima road tulinawo Busunju Town View estate netubaawo ne Kasiikombe no tulinawo estate yaffe kugamba ku nguudo zonna tulina ku Gayaza road tulinawo Nakifuma Kakinzi tulina estate yaffe tulina ku Bombo road Matugga Migadde no tulinawo estate yaffe tulina Mukono abali Mukono side ze Mukono tulinayo Nkokonjeru estate kugamba wonna gwoba okoze eki Omunauganda n'amanyirawo nti bano be ba 3 ways property consultant mulina ebipande bye mukubawo mwateekawo kabonero kyakalaga nti wano mwe batuufu era nga tebagenda bafera omulala yenno manyi Bannayuganda bakyukuzi eriza njagala okwata akakalaamu mu budde buno kwata akakalaamu wandiika essimu eno essimu y'endagiriro y'emmanduso egenda okutuusa ku ofiisi yaffe wonna wolife tulina ofiisi emu mu ggwanga Uganda kubanga twewala okusigala nga tunaabuuse mu mutindo netugaa tusooke tubeere n'abantu nga bava wamu kakati essimu eri nooti 7 oba 0752 0752 721 763 jiddemu mpola 0752 721 763 eyo yessimu bw'ogikubako ogenda kufuna nze kennyini okuggyako kyensaba temugikuba kati kubeera nja kuba kisobola gikwata kakati bw'ayagala ku ofiisi yaffe kwennyini tuyina n'essimu eya ofiisi eyo nayo gibawe eyo simu ze baakazaako eza landirayini eyo simu eri 0393 0393 193 21 oba kanjikuddiremu wandiika 0393 193 201 kasita okuba ku ssimu ezo ng'ogenda kuba otuuse ku 3 ways property consultants ettaka lye tutunda lya byapa tetutunda nno ttaka lyokka jati tuzimba amayumba gwayagala okuzimbira ennyumba yo ate ng'osasula mpola mpola ekyo si kya bulijjo n'ojja ne tukkanja ennyumba ya bukadde 15 naye nnyinako 4 ne tutandika olugendo ffenna era tusobola n'okikola ne tutandikira ku ploti paka ku nnyumba kakati nno waliwo ne kyetwaleetedde gwawulira Paal FM kati gwawulira kino kitwale nga kyankizo kitunuulidde ggwe tubadde bulijjo tugaba emyezi 3 okusasuliramu ploti gwe omuzira omukyalo omuzira omwami omuzira gwali ku Paal FM kati omukisa gukuyiikidde kino kibayita kibagamba nti kisalidde mu ntamu kyetusobola okukolera abantu ba Paal FM ne Paal FM kubanga tetuyina kyetusobola gikwatira tugiwe
naye bwe tuyamba abagiwuliriza abokoze nnyo tuba tulina ettaffaali tutadde ku Paal FM naye olw'ebirungi byekoze eki byetuwadde kakati twataddewo enkola era nno tugenda kudda ate era nayo tugyongera ogigaziya naye kyenjagala okuwa nti kati osobola okugula ettaka mu 3 ways ng'olisasulira omwaka mulamba paka ku myaka 2 enkola eno tulina banka gye twakwataganye nayo nga gw'ogenda bugenzi n'oggulayo akawunti n'otandika kusasula kasimbiko mpola mpola okumalako omwaka oba emyaka 2 kitegeeza nti mu kifo ky'emyezi 3 oba 4 gye mbadde ngenda okuwa abaana bawunzike ng'oluusi ne ku ssomero tebasomye bulungi ewaka wagootaane olw'okuba akasente kaffe nnyingira ntono kati abadde alowooza okusasula emiliyoni ya ssente buli mwezi ogenda kukwata emitwalo 5 ogateeke mu banka osasule nga n'ebirala bitambula process eyo bweggwa tugenda ate mu maaso kukuteekako ennyumba ng'okulaganye na banka ng'oggulawo buguzi akawunti n'oteekayo akasente mpola mpola ffe banka nga bwe tukolagana nayo ofune ate tetugenda kukoma ku ekyo kyokka tuyina era insurance company nayo gye tuli mu kwogerezeganya nayo kyetukkiriza nti tujja kimaliriza bulungi okubanga eteekawo cover bakigambo kya luzungu kyebakozesa ekyabana bya insurance gwandibadde nga musingo y'okweyimirira n'oteekayo akasente akatono ako ku insurance yo ku payment eri gy'okola ku ttaka ne kugenderako n'akasente kano aka insurance kwe kagenda kukuyamba kati tulina abakyala abazira nakati kwe bali bawulira Paal bali Oman bali Dubai bali Qatar bali Saudi Arabia bali UK bali US abakyala abo n'abaami abo abazira ensimbi zaabwe abantu baziwa emmense era si bangi eyalinnya ennyonyi n'agenda mu Buwalabu nga yali alina n'akawunti naye sengaawe eyalina akawunti kwe bateeka ssente yali ng'aguze loole ensimbi ali kuli ameketa kati twagala okumuteerawo embeera nga gyali e Oman gyali e Saudi Arabia aggulawo akawunti ye n'agula ettaka n'azimba ennyumba n'asasula fees ng'alina n'eka medical insurance ti n'omwana we bw'alwala kati ajjayo bujja ka kaadi n'atwala mu ddwaliro ndowooza tuba tulina ettaffaali ekibuuzo ekyo kakati omutamali wagambye ffe tulina estate enteeketeeke obulungi nnyo buli nguudo tufuna Kampala tulinako estate zaffe tulina ebitongole ebyenjawulo department eyo naye tugina ku 3 ways ffe abeekulira ku nsonga ezo tugula estate ne tukiteekateeka bulungi era amakubo na byonna ebyetaagisa ate tubikolako bulungi nnyo omuntu agenda okujja amakubo masannyalaze mazzi byonna nga biri mu kifo ekyo